Kaakati omukyalo ono amaze mu bufumbo ne bbaawe emyaka 5. Yafunye olubuto. Bbaawe n'amugamba olubuto luggyeemu, nze sinnaba kutuusa kulabirira mwana. Omukazi talina mwana yenna ku nsi, era ne bbaawe ono tamuyinaamu mwana n'omu. Olubuto lw'asoose okufuna mu bbanga lya myaka 5 gy'amaze mu bufumbo n'omusajja ono. Omusajja yayimiridde ku magulu ge abiri n'agamba mukazi we, nze sinnaba kutuusa kulabirira mwana, olubuto olwo luggyeemu. Omusajja bulijjo ateeka omukazi ono ku family planning nga tayagala azaale. Kyokka omukazi n'engeri naye gye yafunyemu olubuto teyagitegedde, ate ng'abadde akozesa family planning. Omukazi agamba nti ssebo sigenda kujja mu lubuto. Nzuuno ntandise okukula, ndi mu myaka 3+. Lwaki oŋŋamba nziggyemu olubuto? Lwaki toyagala nkuzaalire? Omusajja amugamba nze bye tobinyumiza, ggyamu olubuto bw'oba okyayagala obufumbo bwo. Kakati wuliriza. Nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Mukyala munnammwe ono asaba ku magezi. Akola atya? Akolera ki omusajja ono? Olubuto aluggyemu asigaze obufumbo? Oba agume ave mu maka g'omusajja ono agenda azaala omwana we? Naye omusajja yagambye nti omwana ono kasita amutwala n'amuzaala n'omwana tabeera wuwe. Mumwe ku magezi. Comment section agenda kuba nti atazisoma bulunyo era nga buli kimu kye mu commenting agenda kuba akiraba. Kakati wuliriza. Omukyalo ono amaze mu bufumbo ne bbaawe giweze kati emyaka 5 nga bali bonna. Wabula mu myaka 5 egyo abadde tafunangako yadde n'olubuto n'olu olw'omusajja ono. Bwe yafumira omusajja ono, omusajja yamugamba saagala mwana era saagala ozaale. Yamugambirawo straight, saagala mwana era saagala ozaale. Ne babeera bonna. Kati ebbanga lijja lyetooloola giwera emyaka 2 nga bali bonna. Mukazi wattu engeri gy'atalina mwana ku nsi atandika okufuna laavu y'okwagala okufuna olubuto. Kyava agamba ku bbaawe, naye mwami, lwaki toyagala nzaale? Lwaki toyagala nkuzaalire mwana? Mbuulira. Omusajja ye amugamba kimu, saagala wozaale kubanga nze siri ready kulabirira mwana. Obusobozi obulabirira omwana nze sibulina. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti we basula tebapangisa. Omusajja yazimba. Omusajja alina omulimu oguyimiridde ogumuletera ssente. Wabula agamba talina busobozi bulabirira mwana. Omukazi ng'asirika. Nga babeera bonna giwera emyaka 3. Mukazi wattu awulira ayagala okufuna olubuto, naye ng'omusajja yamugaana. Kati engeri omusajja ono gy'aziiza omukazi okufuna olubuto, family planning. Buli methodi yonna gy'owulira omukazi gy'akola obutafuna lubuto, omusajja agiteekamu ssente, ne bwe ziba ssente mmeka. Omukazi ono buli wagenda mu family planning, omusajja ono amukwatira ssente n'azimuwa, oba 10,000 oba 20,000 n'amugamba ssente ziizo genda ku family. Omukazi n'agenda ku family. N'abeera ku family planning emyaka gyonna 5 agimazeeko ali ku family planning. Wabula ng'eno family planning gy'aliko omwami ono yagiteekamu ssente. Kati muli yatulawo n'agamba, naye omusajja ono ssente z'amalira mu family planning nneme kuzaala, ky'ogamba tasobola kuzimalira ku mwana we gwe mba muzaalidde? Omusajja ono lwaki tayagala muzaalire mwana? Ayinayo abaana abalala nga simanyi lwaki, naye ate takimulagangako nti oba alinayo abaana. Bamaze bonna mu bufumbo emyaka 5. Omusajja ono alina majiini ge gamulemesa okuzaala oba? Kati omukazi ono ebibuuzo bimwesomba biyitirivu. Agamba nti omusajja ono ayinza okuba nga alina abaana abalala ebbali nga bangi bayitirivu, nga takyagala kuzaala kwongerako. Oba omusajja ono ayinza okuba ng'alinayo ebijiini oba ebyokoola oba amayembe nga gamugaana okuzaala, nga tayagala kwongerako kuzaala mwana mulala oba kuzaala mukazi ono. Naye oluusi abirowooza ne bikola ki? Ne bimusobera. Kakati nga babeera bonna. Era ebbanga lyamaze n'omusajja ono mu bufumbo abadde akozesa family planning.
Kakati munnange ebyembi bigenda bijja, mukazi wattu agenda afuna olubuto kyokka ng'abadde akozesa family planning. Era omusajja ono abadde amubeerako nnyo n'okumujjukiza family planning okugikozesa. Abadde amubeerako nnyo nga bw'okiwulira okumujjukiza nti agundi family planning wategedde nti yaweddeko. Omusajja ng'abeera ajjukira buli kimu naye nga beegatta. Kaakati omukazi yagenze n'afuna olubuto. Omukazi mu kufuna olubuto ajja atuukirira ani? Ajja atuukirira bbaawe nga mugamba nno nti maami nakyo njagala okugamba nti kiki ng'amuleetera ka pregnancy test. Omukazi nga yeekebedde ng'ali lubuto ng'akantu kaleese obulayini bumeka? Nga kaleese obulayini 2. Omusajja yatabuse. Omusajja yatabuse n'amugamba olubuto luno walugyewa. Olubuto luno walugyewa mukazi gwe nakugamba saagala mwana. Olubuto luno walugyewa mbuulira. Luno olubuto lulaka si lwange. Nze nakugamba togenda kuzaala mwana. Kyokka ate kati oli mu kuŋŋamba mbu oli lubuto. Olubuto luno walugyewa kye njagala okumanya kyokka. Mukazi wattu nga gamwesiba ng'agamba nange simanyi. Nabadde awo nga ndaba mmisinze ki? Mmisinze periods zange. Nga mpulira seewulira bulungi ne ŋŋamba owange kati neekebera endabe. Yagenze okwekebera nga ddala kituufu ali lubuto. Nga ddala kituufu ali lubuto. Omusajja n'amugamba kakati mbala 2 ng'ogenze mu ddwaliro oggyemu olubuto olwo. Omukazi n'amugamba lwaki oyagala nziggyemu olubuto? Kyogamba toyagala mwana, toyagala nkuzaalire mwana? Omusajja n'amugamba nze bitubiŋŋamba tobinnyumiza. Genda oggyemu olubuto. Oba kyetaagisa ssente mmeka oba ssente mmeka ngenda kuzikuwa oggyemu olubuto, nze saagala mwana. Omukazi n'amugamba lwaki toyagala mwana? Omusajja n'amugamba nti sirina busobozi bulabirira mwana, sinnatuuka kulabirira mwana. Kyokka tapangisa, yeekozesa, alina omulimu oguyimiridde, ssente zonna azimalira mu family planning ya mukazi. Ezandibadde zigenda ku mwana aziteeka ku mukazi mu family planning, omukazi aleme funa lubuto. Eno bwawoza mbusimanya tannaba kutuusa kulabirira mwana. Kati mukazi wattu ne bimusobera. Juzi abeewaabe wa bbaawe bagenda ne batuuza olukiiko ne batandika okugeya omukazi ono nga bagamba ne bannange oyo mukazi wa muganda waffe nedda yandibadde akyawa ekikazi ekyo n'afuna omukazi omulala. Omukazi tasobola n'okkera ku makya n'agamba kanzaalire bba wange omwana. Bamaze bonna mu bufumbo emyaka 5 naye omukazi tazaala. Alya buli ssente za muganda waffe lwaki? Kati bo bali balamu be baganda b'omusajja bo balowooza nti ono omukazi tazaala mugumba. Alya buli ssente zaani za muganda waabwe. Kyokka we babigamba omusajja abimulekamu. Ye omusajja n'abyejjamu ne batandika okukomerera mukazi wattu yekka ng'omusajja tabiriimu. N'atabagamba nti omukazi nze mugaana okuzaala mumuleke. Tabagamba nti omukazi yamugaana okuzaala, talina kyabagamba. Omukazi abimulekamu, omukazi ne bamuvuma ne bakola biki ne bamulangira obugumba naye nga tesi mugumba. Kati wuuno afunye olubuto. Omusajja amugamba olubuto kola ki? Olubuto luggyemu. Omukazi yayimiridde ku magulu gabiri n'agamba bbaawe n'amugamba mwami ekituufu kiri sigenda kuggyamu lubuto luno. Sigenda kuluggyamu. Omusajja n'amugamba ogambye eki? Togenda kuluggyamu ng'oli mu maka gange oba ng'oli mu maka agago. Kaakati nnyabo owuliriza. Bw'oba ogamba togenda kuggyamu lubuto olwo, ogenda kutambula ove mu maka gange ogende onoonye gy'ogenda okubeera n'olubuto lwolwo. Ate era bw'ogamba nti ogenda kulusigazaamu oluzaale newankubadde ovudde mu maka gano ogenze, omwana oyo si wange. Omwana oyo si wange. Bigambo biva mu kamwa ka musajja. N'amugamba nti gwe bw'owulira oyagala kusigala mu maka gano eno nga n'obufumbo bw'obwagala, kwata olubuto olwo oluggyemu. Kwata olubuto olwo oluggyemu. Nze siri ready kulabirira mwana, siri ready kuzaala, saagala. Sirina busobozi. Musajja alinamu kasente.
kyokka sente z'amalira mu family planning bannange zonna zisobola okulabirira omwana. Family planning agiteekamu ssente zonna ezeetaagisa. Kati wuuyo amugamba okuggyamu olubuto. Yamugambe nti woowulira nti kyenkugamba kye kituufu, ŋŋamba nkuwe ssente ogenda oggyemu olubuto. Ŋŋamba nkuwe ssente ogenda okole ki? Ogenda oggyemu olubuto. Omukazi agamba nedda, nkuze. Omukazi ali myaka 3 talina mwana. Obufumbo buno agenda bubeeramu emyaka emeka nga tazaala mwana. Ayagala kulera ku mwana. Kyokka omusajja gwe yafuna, oba omusajja yafuna waluminati, oba yafuna musambwa, oba yafuna jjiini, omusajja tamukkiriza kuzaala. Tamukkiriza kuzaala. Amugamba nedda baaba. Saagala kubanga sinnaba kutuusa. Sinnaba kutuusa. Mukazi wattu bimusobedde. Awulira tayagala kuggyamu lubuto, tayagala kuggyamu mwana we. Kyokka wagamba nti amusigazeemu, omwana agenda kukula nga talina taata we. Agenda kukula nga talina taata we kubanga gw'amanyi nga taata we olubuto yalwegaanye tannabadde n'okuzaala omwana ono nga terunabadde n'okukula. Lukyali luto. Omusajja agamba nti gw'ogamba nti omwana oyo ogenda mubeeza mu lubuto lwo tagenda kubeera wange. Era ne mu bufumbo ne mu maka gange ogenda kuvaamu otambula ogende. Ogenda kuvaamu otambula ogende. Kyandibanga omusajja ono either ku bibiri aliko ekintu kimu ekituufu. Waliwo obusobozi obw'okuba nti omusajja ono oba osanga alina oba abaana abalala bangi eyo nga tayagala nnyo kwongerako omwana wa mukazi ono, oba nga si ekyo ng'omusajja ono nga jjiini, omusajja ono nga yagenda mu Illuminati oba nga alina amayembe gagiraagira oba bintuntu ebitategeerekeka nga byamugaana okuzaala, okubaamu ne ssente, nga bwe bakitegeera nti afunye omwana kata obugagga bwe bwonna bw'aba alina bugenda, bwonna bugenda. Ayinza okuba nga omusajja ono ekyo kyali ku ebyo ebibiri. Oba okitegeera ekintu ekyo? Kakati yo omukazi agamba ze sigenda kujja mu lubuto. Omanyi kitegeeza omukazi okubeera ng'oli mu myaka 3+, oyagala omwana naye ng'omusajja akugamba tayagala ozaale. Ssente zonna eza famire azikuwa azikuteekamu, naye nga ate tolina mwana ku nsi n'omu. Nga tolina mwana ku nsi n'omu. Naye ng'omusajja kugamba nze bye tobiŋŋamba nze saagala mwana wo. Bazadde b'omusajja n'ab'eŋŋanda z'omusajja bo bagamba omukazi alabika mugumba alya buli ssente za mwana waabwe. Tayagala kubazaalira mwana. Kumbe mukazi wattu omwana ayagala omuzaala naye ate omusajja amugamba beera ku famire obulamu bwo bwonna. Ssente za famire buli kimu azimuwa. Ez'okuggyamu olubuto yamugambye agenda kuzimuwa ate empitirivu. Kubanga olubuto tebalugiramu mitwalo 10. Olubuto balugiramu ddala ssente empitirivu. Okuluggyamu ssente ne keya egendera ku lubuto nga luvuddemu nazo ziba ssente. Kati omusajja ono ddala ekituufu kyali ki? Omukazi bimusobedde, asiiba akaaba, asula akaaba, bikyamusobedde ali awo tabitegeera. Bikyamusobedde ali awo tabitegeera. Olubuto akyaganya odduvaamu, akyaganya odduggyamu, amaka g'omusajja tannaba kugavaamu, tannakola kusalawo. Ye omusajja yamutereddewo ebintu 3. Either aggyemu olubuto asigale mu maka. Ate bw'amala okuggyamu olubuto n'asigala mu maka ng'era adda ku famire teri kuzaala. Oba olubuto luno alusigaze atambule agende, obufumba buba buweddewo n'omwana ataba wa musajja, omusajja aba amwegaanye. Kompulitire. Kitegeeza omwana ono agenda kukula nga talina taata we, agenda kukula nga talina muntu yenna yina nga taata. So n'olwekyo omukyalo ono akola atya? Akola atya? Omusajja ono ddala kituufu kiki kyali? Olubuto aluggyemu asigaze omusajja n'obufumbo, oba azaale omwana we amanye nti kati kambire single mother mpaka kuwulira bubi. Naye nze mba mukazi ono nsigaza omwana wange ne mmuzaala. Kubanga omusajja obulamu bw'ayagala okumutwalamu bulamu bulala nnyo. Obulamu bw'okuba nga toyina mwana
obwo obulamu bulala nnyo 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 nga bw'okiwulira. Ajja kutuuka ekiseera family planning zimusiriiza amagi, atuuka ekiseera nga takyasobola kuzaala, ate omusajja asobola otukkira ku makya eyo n'amwekyangako mu maaso. Okitegera ekintu ekyo? So n'olwekyo yandibadde akwata ekkubo n'azaala omwana we n'amanya nti kambeere n'omwana wange kantobe naye. Okitegeera? So byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumina ku mukutu, mwebale ku subscribinga saako n'okuba nti ate mu likinga, mu followinga, mu sharinga. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mbeere bulungi, mweraba. Peace and love.